Olunaku lw'eggulo, enzikiriza ya Budalu yawezezza emyaka 2 ng'etandise wano mu Uganda. Enzikiriza eno eteeka nnyo essira ku mirembe, okuteeka ekitiibwa mu bantu n'obutonde, ko n'obukulembeze okussa ekitiibwa mu bantu bebukulembera. Emikolo gy'okukoza emyaka 2 egy'enzikiriza eno gyabadde mu bitundu by'Entebbe ku Uganda Buddhist Center, era nga gyabaddemu abagoberezi ba Buddha okutambuza ebigere nga beetooloola ekyalo ekiriraanye ekitebe kyabwe, mpozi n'obulombolombo obulala. Akulira enzikiriza eno wano mu Uganda Stephen Kaboggoza ye yakulembeddemu emikolo gino. Kale tulina okwereetera emirembe egyo ate n'eddiini eno ekikuza kyekinyusi kyayo okuleeta emirembe. Emirembe gwe kennyini ogireete mu gwe kennyini ate era ogiwe n'abalala. Ono agamba nti ebbanga enzikiriza eno lyemaze wano mu Uganda eyambe nnyo mu kukakkanya abavubuka b'oyinza okuyita bakiwagi, mpozi n'okubawa ekigendererwa mu bulamu okuyita mu bintu eby'enjawulo. Wano twateekawo wano eddiini eno Buddhism eyamba abantu okubeera mu lusirika basobole okwereetera emirembe ate basate n'emirembe egyo mu bantu baffe abalala. Kyokka Kaboggoza kyasinga okwagala ye gavumenti okutegeera nti nabo weebali ng'ebawandiisa nga bwe guli ku nzikiriza endala. Egisanga eddiini endala official recognition. Nenga senga tuba officially recognized kuba abantu tuli bangi ate eddiini ekwatiddeko nnyo ensi yaffe eno. Emikolo gino gyetabiddwako abagoberezi b'enzikiriza eno okuva mawanga amalala okuli n'erya Singapore. Because Bhante's effort is about services to the people to elevate poverty, like things like the boreholes for water, bringing education and helping bring peace, joy and wisdom to the people of Uganda. So this is a great effort. Enzikiriza ya Buddha tennataba nnyo ku lukalu lwa Africa nga bwe guli ku lukalu lwa Asia, naye nga bba nti Buddha Kaboggoza alina essuubi nti yakwongera okwennyikira.